أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربا إله كما ترب سواء ملك دلا بأسمائك فاه. والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على من بعث رحمة للعالمين مرتضى مجتبى أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. abalungi mwenna abeekuumidde ku lutimbe olw'emirembe olwa Salam TV. Okusooka kwa byonna mukkirize tubeerenga mu abo abatendereza Allah tumutendereza n'amatenda amajjuvu. wa huwa alladhi yastahiqqu alhamd huwa badi'u samawati wal ard raziqun likulli ma yadubu ala wajhi al ard. Allah gwe twogerako okutendereza n'okusuuta n'okumusaba. Tusaanye omutendereza ku ebyo ebyeyawulidde ku ye. Yawanirira eggulu eryo nga tekuli mpagi. Yayawukana Allah n'atonda gwe nange nga talina kwalabidde. Yayawukana Allah bingi ebiraga obubonero bungi. wa fil ardi ayatin, mu nsi muno waliwo obubonero bw'olabirako Allah, obuyinza bwe n'okwawukana kwe Allah. Allah asobola okuddira akasajja akatono kampi katono, Allah n'akawa omukyala nga muwagufu munene akoma eri naye nga kamuwulira ne wakola bukozi ajja mpita ne kadduka emisinde, mukyala n'adduka emisinde naye nga akakamuvunna myaka kasajja katono kampi. Allah n'aleeta omusajja omuwagufu ati omunene ow'ekiwago, naye ng'omukyala ne waga nti aji ngadduka n'afukamira ati wansi. Ebyo byonna biraga kwawukana kwa Allah nti yayawukana subhanahu wa ta'ala. So tusaanye omutendereza, tumusaba Allah asse ebyengera n'emirembe ku ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, muallimu hadhihi al umma alladhi akhraja an-nasa, omusomesa waffe eyatulaga engeri gye tulina okusinzaamu Allah mu butuufu bw'omusinza. Tusaba Allah asse ebyengera n'emirembe ku ye. Bannange tuli mu kiro kya 23, ekiro kye tulimu ekyolwaleero kya 23 omwezi ogwa Ramadan. Kimu ku biro Nabbi sallallahu alayhi wa sallam byatugamba ntulindiremu Laylatul Qadri. Byemu ku biro Nabbi byatulaga tikisobola okuba nga kyekiro ekirimu ekiro ekyokugera. Allah kyayogerako n'agamba nti inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alfi shahr tanazzalu almalaika warruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ekiro ekyo Allah yakyogerako ng'atubuulira obulungi n'enkizo yaakyo ku biro ebisigadde. Nabagamba nti wakitiibwa Allah yasukkulumya ebintu ku binnaabyo. Faddala Allahu ba'da al-ashyaa'i ala ba'din. Allah alina ebintu byawa enkizo ku birala n'abisukkulumya ku bintu byonna ebisigadde. Mu bantu ne tulaga nti Allah yasukkulumya omubaka sallallahu alayhi wa sallam. Abantu Allah yabasukkulumya ku bisolo, Allah n'atusukkulumya ku bintu ebikumayinja, Allah n'atusukkulumya ku biwuka, Allah n'atusukkulumya ku byonnyanja eby'omu mazzi, Allah n'atusukkulumya ku bintu byonna. Walaqad karramna bani Adam
walaqad karramna bani adam. Allah yasukkulumya omwana Adamu yamuwa ekitiibwa n'ebyenjawulo. Wasukkulumya omuntu Allah ne mu bantu n'asukkulumyamu al anbiyai wa rusul, ababaka ne bannabbi. Nga waga Allah minhum man khasasnahum alaykum, waliwo be twababuulira waliwo be tutababuulira. Allah n'asukkulumya abamu ku bannaabwe. Wakadhalika fi ayami daharin, nabwe kityo nga Allah yasukkulumya ku bannabbi ku bantu bonna, ate n'asukkulumya nabbi Muhammadi obwannamunigi nabwe sallallahu alayhi wa sallam an sa'iril anbiya'i war rusul, ku bannabbi bonna abasigadde. Wakadhalika fi ayami, nawe kityo ne mu nnaku ezikola omwaka mulimu ennaku Allah ziyawa enkizo. Mu nnaku ezo Allah n'abaamu olunaku lwawa enkizo. Inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shaharan, emyezi egitambula Allah gyamanyi giri 12, ne mu 12 arba'atun hurumun, mulimu emyezi 4 gya mizizo. Naye Allah subhanahu wa ta'ala myezi 12 egyo n'ayawula myezi 4 n'agiwa enkizo, ate n'ayawula ku egyo n'agisukkulumya omwezi shahru Ramadan, omwezi gutulimu ogwa Ramadan. Omwezi gonna Allah yagufuula gwa nkizo. Omwezi gonna kyolwa tuga nti shaharul hasanati, mwezi gwa kwettanira kukola mirimu mirungi, mwezi gwa kusinza Allah, gwa kusaala, gwa kusaba, mwezi gwa kugaba, gwa kuyitiriza kusaddaaka, mwezi gwa kwerekereza, gwa kuyamba. Shaharu al hasanati, mwezi gwa yitiriza kukola birungi na kunoonya birungi bya Allah. Omwezi gonna Allah yaguwa enkizo, ne mwezi ogwo wafaddala al-layla, n'abaako ekiro kye yasukkulumya ku biro ebisigadde. Omwezi gwonna Allah agufudde gwa nkizo. Mu gufuula ogw'enkizo Allah n'asukkulumya n'ateeka waggulu ekiro ekya Laylatul Qadr. N'agamba atya Allah, n'agamba nti inna anzalnahu fi laylatil qadr. Qur'ani eno gye tusoma, Qur'ani gye tugoberera, Qur'ani ejjudde ebirungi, Qur'ani ejjudde emikisa, Qur'ani ejjudde buli kye twetaaga mu nsi. Gati Qur'anu yahdina, Qur'ani ojolaba yetuwa obulungamu, yetulaga ekkubo lye tulina okukwata. N'agamba nti najidu fihi, mu Qur'ani omwo gye twogerako eyakka mu kiro ekyokugera ekya Laylatul Qadr, yagamba nti najidu fihi, mwe tujja mwe tusanga kulla sa'adan, buli kika kya kwesiima, buli kika kya kutereera, buli kika kya mirembe, buli kika kya ssanyu, najiduhu fil Qur'an, tukisanga mu Qur'an. Kati Qur'ani yejjudde byonna ebirungi. Allah gye yawa enkizo yonna gye twogeddeko. Wakitiibwa Allah yagissa mu kiro ekyokugera ekya Laylatul Qadr. Era wanaga nti inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Allah naga Qur'ani eyo nagissa mu kiro eky'omukisa, ekiro ekijjudde emikisa gya Allah. Muginoonye bannange, temulina gye mugenda kujja mikisa, emikisa giva wa Allah. Teri agenda kuwa mukisa, Allah yagenda ogukuwa. Teri kigenda kuwa mukisa, simanya bampadde akati, simanya bampadde ejjinja, simanya banga ngende ku lusozi gundi, simanya bampadde biki. Teri kireeta mukisa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala yagugaba. Kati agugaba atuleetedde ekiro eky'omukisa ekijjudde emikisa gya Allah. Nabbi atugee tuginoonye mu 10 erisembayo mu nnaku ez'ensubi ez'ensuusuuba 20 lwayita. Kino ekiro kya 23, kiro kiramba, si byebiri edda basomisanga irimu nga tukyali bato. Seka basomanga bannaye ekiro kyokugera sima Laylatul Qadr kaba kamyanso ne kajja kamyansa. Kati kiba kiro kiramba, se kiro kyonna. Era Allah asobola okubanga kino ekya 23 kye kiro ekya Laylatul Qadr.
ng'omulimu gwonna gw'ogenda okukoleramu. Ekiro ekyo Allah agaye khairu min alfi shahar, obulungi obukirimu, emikisa egikirimu, ebirungi ebikirimu Allah bye yakiteekamu, khairu min alfi shahar, bisinga alf, 1,000, emyezi 1,000, emyezi 1,000, myaka 80 n'omusobyo. Kaakati ekiro ekyo ekigaa tukiteegere mu nnaku ez'ensobi. Ekiro ekyo Allah agambye nti mweyasiza, yakiyita Allah mu Qur'an kiro inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, twagisa Qur'ani mu kiro eky'omukisa. Kyovula Nabbi SAW we yatuukanga omwezi nga gutuuse yabagambanga abange, kana yubashiru ashabihi, yayuzayuzanga basahaba be n'abagamba nti abange kad jaakum shaharu mubarak, Allah abaleetedde, kad ataakum, mujiddwa musangiddwawo shaharu mubaraka, omwezi ogw'emikisa ogujjudde emikisa gya Allah. Shahru mubarak, omwezi ogujjudde emikisa gya Allah. Ne mwezi guno omulamba, fihi layla, Allah ayina ekiro kye yateekamu, ekiro ekyo n'akiwa enkizo nga y'amaanyi okusinga ku biro byonna ebisigadde. Ekiro ekyo wakusaasira Allah n'owanikiramu emikono Allah n'omusaba, yastajibu duaak, edduwa Allah agenda zaanukula. Aswadaqatu fihi, saddaaka, swadaka, sente zogenda okusaddaakiramu oweereyo mu kiro ekya laylatul qadr, Allah kitutebese, ya rabbana wafiqna laylatul qadr, Allah tukusaba otutebese ekiro kya laylatul qadr, era otuteeke mu abo abalina okukoleramu, abagenda okufunamu, abagenda okuganyulwa mu kiro ekyo. Kaakati agambye shahru mubarak, omwezi ogwo Allah kyage inna anzalnahu fi laylatil qadr, Qur'an eno Allah yagissa mu kiro ekya laylatul qadr, ekiro ekyokugera, ekiro ekyenkizo, ekiro Allah wafulumiza budget. Onaafuna kyenkana ki? Ogenda kufuna ki? Ogenda kuwangula otya? Kyagambye inna anzalnahu fi laylatil qadr, naga wama adraka, kyekigenda okutegeeza, ogenda mmanyira kuki, ogenda tegeera otya, wama adraka ma laylatul qadr, ye kyekiro kyetwogerako kiki, kiina njawulo ki, kiina nkizo ki, Allah yakikola atya, kiina biki ebyenjawulo? Naga nti laylatul qadr khairun min alfi shahar, ekiro kyetwogerako, ekiro Allah kyagezaako bategeeza muyasiza Qur'ani, abange mugisome, abange musabiremu Allah, abange mukoleremu emirimu emirungi, yagamba nti khairun min alfi shahar. Ekiro ekyo osalawo kiteeka ku minzaani, n'okwata olunaku lumu lwe wali ofunye essanyu mu nsi, n'oga luno olunaku terubangawo mu nsi, n'oga luno olunaku, ngeza olunaku lumu ng'essanyu lye walifunamu oga nti olwo olunaku sirirwerabiramu ssanyu lye ndifunyemu. Kaakati n'ekiro kino ekya laylatul qadr, ebirungi Allah bye yassaamu, enkizo Allah gye yakiwa, khairun min alfi shahar. Woteeka kuno emyezi 1,000 ku saidi eno, n'oteeka wano ekiro kimu ekya laylatul qadr, saidi eno kireekya, si lunaku lulamba, laisa alyawmu kamila, not a full day but just a night. Kiro kimu, si lunaku lulamba. Kati ekiro ekyo wokikwata n'okissa eno ku minzaani, n'okwata n'emyaka 83 n'emyezi egiyitamu n'ogissa wano, ekiro ekyo kimu kiina enkizo, ekiro ekyo kimu kya bbeeyi nnyo,
ekiro ekyo kimu ebirungi ebikijjuddemu ekiro kimu ebirungi ebikirimu ebirungi byofuniramu kasita okikozesa obulungi ekiro kimu weekiti ebirungi Allah byakuweeramu bisinga ebirungi byoyinza ofuna mu myaka 83 n'emyezi egigwamu bisinga ebirungi byoyinza ofuna mu myezi 1000 mu kireekya osobola obifuna ebirungi byokifuniramu ekiro ekyo nga bisinga biwandifunye mu bbanga eri lyonna ekyokulabirako waliwo omuntu nga awangadde ku nsi ali myaka kale tugambe nti 100 mu myaka 100 naye ng'embeera gy'alimu embeera mbi tanga talina ssanyu lye yali afunye liri awo akuze ebintu byakuyiriba akuze talina kitambula akuze anyoomebwa akuze wa wansi n'atuuka myaka egyo nga wa wansi n'awangaala nga wa wansi ono omuvubuka najja ng'alina emyaka waliwo abaana nga bagagga balaga ku intaneti ng'alina emyaka 15 naye nga bagamba ebyobugagga by'ayina kaakati ng'ono ow'ekikumi n'ono ow'ekinaana baga nti emyaka giri 8 oba 10 bagireke bampa obulamu bw'ono ow'e15 kaakati ebirungi Allah bye yassa mu kiro ekya Laylatul Qadr ekiro kimu weekiti obiteeka eno n'oteeka eno emyezi 10 ekiro kimu kiwangula so kikozese fuba olaba nga w'osobola muganda wange ndaba fuba olaba nga w'osobola lwana nga w'osobola ebiro bino byonna obikozese ogende nti buli kiro nino kisaddaakiramu omulimu gw'okozeemu okusaddaaka swadaka gy'ogenda okuwaayo essaawa zino Allah wabanga kyatuteebeseza nga kyekino esinga agenda okuwaayo emyezi 10 yoga Allah akikuteeseemu akusiŋŋanyizaawo ebiro bino Allah akuwadde omukisa bikusanzeewo lwana nga w'osobola olemusigala mu bulamu bw'obumu kyovula omumanyi yagamba inna shahra Ramadan omwezi gwa Ramadan gwe twogerako shahru inqita mwezi gwa kutula ebyo ebyagaana okutuuka mu buwangaazi mwezi gwa kutula ddiiru Allah akuleetedde ekiro kikusanzeewo lwaki obulamu bwo tebukyuka nabbi kyagambye nti man hurrima khairaha Allah gwanamma ebirungi anammibwa ebirungi mwezi guno kino ekiro ne kikubulwamu n'obulwamu ebirungi n'okivaamu nga toli wa mukisa n'okivaamu nga byonna byokola era tebitambula n'okivaamu nga toganyuddwa n'okivaamu nga Allah takusonyiye n'okivaamu nga tofunyeemu nabbi yaga nti faqad hurrima Allah abakumye nnyo ekigenze ewala ebirungi ne bikulema ofuna mu kiro ekya Laylatul Qadr oba omiddwa nnyo ekigenze ewala kaakati muyogeyoge Allah abawadde omukisa guno njagala ndabe njagala muwanike ku mikono nga muweereza swadaka zammwe njagala kulaba baani abagamba nti twebaza Allah atutadde atutusizza mu kiro kino njagala ndabe essente zammwe ng'oyita MTN yawo bagikuteereddewo *M65 sodaka emu gy'ogenda okukoleramu nsaba ogireetereko niyo gisabireko Allah tomala gawaayo nga woyagadde nsaba mu kuwaayo okwo nabbi sallam nsaba mu kuwaayo okwo nabbi yatugamba nti ddawo marudaakum bisadaka so leeta sadaka ku nniya y'ekirwadde beera n'ekigendererwa mu sadaka yo beera n'ekigendererwa Allah waaba tuteebesezza Laylatul Qadr in kaana Allahu qad tawaafaka ma'ana Laylatul Qadr waaba ateebesezza ffe ekiro ekya Laylatul Qadr leeta nniya
ogaye nti Allah wange nga al-Hafidh ibn Hajar yagamba wa antanwi ala sadaqatikum okuleeta obuleesi mujalladi antanwi okuleeta obuleesi niya ku sadaqayo oleetera niya ku sadaqayo Allah akuwa niya eyo gy'oleese nsaba gwandaba kwata sadaqayo nyiga essimu Airtel yiyo bagikuteereddewo ne MTN bagenda kukuteerawo procedure gy'oyitamu nyiga oleete niya ku nsonga yo gy'ogamba nti Allah wange eno Allah mu kiro kino neme kivaamu okujjako nga kino Allah wange neme va mu kiro kino okujjako ng'onnyanukudde Allah wange ngenda ova mu kiro kino ng'omusajja agenda okumpowa Allah omusembeza Allah ngenda ova mu kiro kino nga bizinesi yange esumulukuse MTN yiyaawo nyiga star M65 star 3 15 star 3 star nga wolaba wansi eyita wansi ku screen yo ku TV yo star 65 star 3 nenga webitambula onyige hash ogende ne procedure eyo bajagga otekemu sente ngenda kulaba waneeno abanaba batuuse ate ekira tukolerera kisinga tukolerera kya waggulu kyobulaba Allah yali ayogera kujja naye ng'ajogeddeko n'ajogerako ebirungi erimu ebirungi biyitirivu erimu emigga erimu ebyokulya ebyenjawulo n'alaga enkizo n'alaga walidhalika ne olw'ensonga eyo mugivuganyizeeko mu abajagala ekiro kino kisobola obba ekya Laylatul Qadr osobola okuteeberamu n'owaayo sente zo ng'oziwadde mu kiro kya Laylatul Qadr kyoba owaddeyo obanga akiwadde emyaka 80 n'emusobyo Airtel star 85 star 9 ne procedure nga weegenda hash bano batuuse Fesali Sulha obubaka butuuse nsaba wakitiibwa Allah akumalire niya gy'oweereddeyo Allah agikuwe Allah akusitula amadaala akutaasa olemererwa mu buwangaazi bwo innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi Saidi Kamara sente zituuse nsaba wakitiibwa Allah akumalire akusitula amadaala Zaliyati Namata Allah emitwalo 4 ogyerekereza saba Allah akusitule Sheikh Bosa kulikayo sebo wali eri ew'omusajja gwokulemberamu ewo nga imaamu we mashallah Zaliyati Namata emitwalo 4 saba Allah akumalire akusitula amadaala Allah akugaggawaze Allah afuule kino kyowaddeyo ennunuzi mu buwangaazi bwo Nakamanya Aisha mutwalo gumu 10 gutuuse nsaba Allah naawe akumalire akusitula amadaala ekiro kino Allah niya gy'oweereddeyo Allah agikuwe Ali Zainab naawe obubaka butuuse Ali Zainab nsaba Allah naawe akumalire Kasim Yiga obubaka butuuse nsaba Allah akumalire niya gy'oweereddeyo Allah agikuwe Ikra Nakitende obubaka butuuse nsaba Allah akumalire Sumaya Nambazira obubaka butuuse nsaba Allah akumalire akusitula amadaala Munyu Zaitun as usual nga bulijjo tubeera wamu ebiro bino Allah isizeeko akuteeke mu abo bagenda okusuumirira okukyusa obulamu bwabwe ebbanga lyonna Mahadi Muwonge obubaka butuuse nsaba owekitiibwa Allah akumalire ayongere okusitula amadaala akugaggawaze ne halal Zowena Nankusi obubaka butuuse nsaba Allah naawe akumalire Sumaya Nambazira Allah akumalire Nviiri Jamada obubaka butuuse nsaba naawe Allah akumalire Allah akusitula amadaala so Allah akiwadde enkizo Allah akiwadde ebyenjawulo n'agamba nti ekiro ekyo ogenda kimanyira kuki enkizo yakyo Allah subhanahu wa ta'ala gye yakiwa subhanallah Allah enkizo gyawe ekiro ekyo kisinga emyezi 100 months sinnaku not days but months emyezi 100 naga nti wama adraka ma laylatul qadr khayrun min alf shahr biki ebibeera mu kiro ekyo
tanazzalu almalaika, zimalaika za Allah zika, waruhu fiha, ne Jibuliru yennyini, Jibuliru yennyini kabaka w'abamalayika naye nakkirako, waruhu fihi, bonna ne bakka. Subhanallah, nga tugenda mukuumulamu tugenda kwogerawo bamalayika nga basse ki ekibeerawo, njawulo ki gye tufuna, biki bye tulaba, nkizo kyejjawo. Bamalayika basse bano aba bulijjo nabo bakukiddeko, bakusabira malayika zikuteeka mu dduwa. Kati gwe awaddeyo essaawa zino ng'owaddeyo ofuna edduwa y'abamalayika. Wekibanga kino kyekiro kya Laylatul Qadr, malayika za Allah ziba zikusabidde nga zikusabira mu kiro ekya Laylatul Qadr. Kuba ma min yawmin illa malakani yanzilani, olunaku terukya okujjako Allah abasaabo n'abagaawomu ku bo nga zina dduwa egamba etya, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allah yenna aweereza sente zinawaayo. Ay Allah muongere sente, Allah mukubisizeemu, Allah mukyusizeemu buli lunaku. Kati malayika we ziba zisse ne malayika ne kabwejumbira commander in chief Jibril alayhi salam, wekibanga kyekino ekiro weziba wezijja bakusabira edduwa. Allah omuddu ogundi tumusanze akusaba mwanukule, mukkirize tusooke tuwummulemu. Ngenda kukomawo n'amannya gammwe abalala inshallah tabarakahu wa ta'ala nga tumaze okuwummulamu. Katuwummulemu katono tukomawo, tokyusa limoti yo tuvaako. Malaria prevention and control requires society-wide effort. Let's work together to end this disease, because zero malaria starts with me, in my family, in my community. This message is brought to you by Ministry of Health in partnership with Malaria Free Uganda, EcoBank, Speak Up Africa, and MBS TV. How to buy Dwalilo Care for yourself. Dial *185#. Select option 7, Financial Services. Select option 6, Insurance. Select option 3, Dwalilo Care. Select option 1, Buy for Self. Select the package you would like to purchase. Confirm your name, phone number, and then benefit. Then select how you would like to pay your premiums, either monthly or yearly. Proceed to agree to terms and conditions and payment. You will receive an SMS confirming your purchase. You will also get an SMS with your policy number. Present this number to eligible hospitals to utilize the benefits when hospitalized. Make sure you add the next of kin and the insured person's details under My Account. YPA Goats Farming Project bakuguliddewo olujjo olw'okugaggawala okuyita mu kulunda embuzi. Balina embuzi ez'olulyo nga zikula mu myezi 6 n'ofuna amagoba. Bakusomesa n'ofuna amagezi ag'ekikugu ku kutandikawo faamu y'embuzi n'ennunda ey'omulembe, kw'ogatta endiisa n'enzijanjaba. Balina ensigo z'omuddo omulungi ogukuza embuzi amangu. Gw'alina ekirooto ky'okulunda embuzi, jangu mu YPA tukutaasa okufiirwa. Tusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa e Rubaga okulira n'enkulungo ya Kabaka ku kizimbe kya YPA Building oba Nansana Naluvule. Tukubireko ku noti 7 noti 3 noti 34 oba noti 774 313 551 ye YPA Goats Farming Project. YPA. Nala Instant Noodles, the ultimate convenience. Just boil, season, stir, and enjoy the delicious different flavors. Get your Nala Instant Noodles today for a quick, tasty meal. Available in shops and supermarkets countrywide. For wholesalers and traders, visit Chapa General Enterprises, shop number 3, Chikubo, Kampala, Rafik Building. Nala Instant Noodles, boil, season, stir, and enjoy.
Centenary Bank brings you a new way to bank with Center WhatsApp Banking. To start WhatsApp banking, just add the Center WhatsApp number 0744 200 555 to your contacts. Find the bank's contact in WhatsApp, send a greeting, and you will be asked to verify your number with a one-time PIN. Once you are verified, you will receive a menu from which you can choose the service you want to access by following the prompts. For example, to transfer money to your mobile money wallet, just type mobile money and follow the prompts. You can also pay bills, top up airtime, and access your account details all in WhatsApp. To access Center WhatsApp Banking, you have to be registered with Center Mobile. Be fraud alert. Don't share sensitive information like passwords or PINs with anyone. If you have any inquiries about Center WhatsApp, call our toll-free line at 0800 200 555 or email info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank is celebrating 40 years of transforming lives. Centenary Bank is a member of the Centenary Group and is regulated by Bank of Uganda. Customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million Uganda shillings. Terms and conditions apply. Centenary Bank, with you for life. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا خاطب وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. abalungi mwenna batugoberera wetugendedde mu kuwummulamu nga mbalaga enkizo n'ebirungi Allah byeyateeka mu kiro ekya Laylatul Qadr. Kugambye wamu yakiyita Laylatu Mubaraka, kiro kya mikisa. Inna anzalnahu fi laylati mubaraka. Qur'ani yo twagissa mu kiro ekijjudde emikisa gya Allah. Era wali agambye ekiro ekyo khairun min alfi shahr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khairun min alfi shahr. Kirungi okusinga ebiro emyezi 10. Nagamba tanazzalul malaika, ekiro kye twogerako Allah wakikuteebesa. Bagambye kiri mu 10 erisembayo. Ate nabbi yatulaga ensuusuuba. Nagamba tanazzalul malaika, Allah sazi malaika z'okuva mu ggulu. Waruhu fiha, ne kamanda in chief Jibrilu alayhi salam ne namusizam. Tanazzalul malaika waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr. Era banyonyola mu tafsiri bagamba al malaika tatanazzalu fiha, malaika zikira mu kiro ekyo ekya Laylatul Qadr wa hum la yanziluna illa bil khairi wal baraka war rahma. Okujjako tezika, okujjako ekizisa wano zika nga zirese zisa illa bil khair, zika na birungi, kufuna birungi bya Allah. Wal baraka, zika na mikisa. Allah tuwa mu mikisa mu kiro kino. Kyenkugambye nti Allah gwamma obulungi obukirimu n'okivaamu nga toyina kyoganyuddwamu, Allah aba akomye nnyo. Tanazzalul malaika wezika bil khairi, zika n'ebirungi, wan nafahati, zika n'ebirungi bingi, wal barakati n'emikisa, war rahma n'okusaasira kwa Allah, wal itqu minan nar n'okujja ensingo z'abantu mu muliro.
tanazzalul malaika Allah laba wasazi malaika nezika neziwayo ripoti nga zireesa obujulizi nezigamba Allah rabbi Allah wange Allahumma a'ti munfiqan khalafa fulan gundi ne gundi abawaddeyo abaweereza sente musalam charity Allah bongere ebirungi Allah bongere sente Allah bamalire nga malaika zezikusabira zezikuteeka mu dduwa ezimu nga wezimiinisa bilbaraka zisse n'emikisa. Allahu akbar. Warahmu okusasira kwa Allah kuse. Maghfiratullah okusonyiwa kwa Allah. Kyovolaba Aisha radhiyallahu anhu mama wabakkiriza Aisha nabbiso yabuuza nabbi sallama naga ya Rasulallah wensangibwawo akaseera ako bigambo ki bye mba ngamba Allah nagayitiriza nnyo mugamba Allahumma ay Allah innaka afuwun mazima ddala oli musonyi tuhibbul afwa Allah oyagala okusonyiwa oyagala nnyo okusonyiwa fa'fu anni Allah wange nsaba onsonyiwe. Allahumma innaka afuwu Allah gwe musonyi tuhibbul afwa oyagala okusonyiwa fa'fu anni. Laba lafdhu nabbi jiyagambo ku manya ga Allah erinya afuwun naliba nnyonnyola ko ndowooza emabega kitegeeza musonyi. Ghafur musonyi Allah, afuwun musonyi, Ghaffar musonyi. Naye yakozesa ya afuwu innaka afuwun tuhibbul afwa nagamba ti afuwu kitegeeza tu erase kukusangulako mazambi completely and also mazambi gakusangulako nga tegagenda kudda. Allah kyasangulawo mu kitabo kyo mu bikyamu byozookola akisangulawo nga mu kitabo kyo tekigenda kukomawo. To erase Allah akijjawo not deleting kuba odeletinga bisigala mu simu odeletinga naye ogenda ewalala obisangayo ne to erase Allah abajjeewo completely nga tagenda kiza. Subhanallah kyovula yagaa nti tumusabise n'erinnya afuwun Allahumma innaka afuwun Allah gwe musonyi tuhibbul afwa oyagala abakusaba okusonyiwa fa'fu anni Allah nsonyiwa. Akusangulako ebibi byo nga tebigenda kudda. Mathalan ekyokulabirako noba nga gwabudu ng'abudu w'omwaka guno oli muyaga nnyo oli munywanjaga okuba obutayimbwa bagamba abudu ye mubbi w'ekyalo abudu yaani Allah n'atuuka n'akulongoosa n'akulaga ekituufu n'ofuuka musajja mukkiriza n'ofuuka mwetowaze n'ofuuka mutya Katonda n'obeera awo obulamu bwo n'obukyusa. Abudu omugezi omwo omumanyi omu yagamba woba otambula oli n'akuyita aha abudu n'otunula n'omutuuka n'omutunuulira nagaha obula abudu obbye ensi si gwe abudu yabbanga si gwe abudu yakumpanyanga si gwe abudu yakubanga obutayimbwa. Manyi yagamba omugamba oba weetunyinyiza Allah omugamba asiyenze abudu si yenze oyo gwomanyi si yenze kati ne Allah okusonyiwa erinnya afuwun ndi yakozesa nabbi sallama to erase akujjako total and completely ng'ekyo kyakusanguddeko tekigenda kudda obwo okyuse kyovula tuva mu Ramadan nga tuzze bujja tuzze bupya amazambi Allah agatusanguddeko. Lwaki ebigatusanguzaako bingi okubeera mu Laylatul Qadr Allah akusonyiwa noga Allah nsonyiwa Allah akusonyiwa amazambi go gonna obadde osala talawiya osadde ebiro byonna ebyemabega ne bino ogenda bimalako Allah akusonyiwa osiibye Allah akusonyiwa. Kyobula nabbi yaga nti raghima anfu muri'i lwala kookolo wakafa olumbe ng'oba mubi nnyo ng'oba munafu nnyo ng'oba weewuunyisa nagaaliwa man adrakahu Ramadan oyo Allah gwawa chance gwawa omukisa ogw'enjawulo omukisa omunene. Man adrakahu Ramadan Allah n'akusanzaawo omwezi gwa Ramadan n'akusanzaawo ekisiibo n'agafa swamahu omuntu oyo n'asiiba walam yughfar
bane nova mu kisiibo nga tewezziza bujja nga Allah takusonyiye nga Allah takunazizaako mazambi go nga Allah takuggyeko nsobiizo akuleetedde ekiro kijjudde okusonyiwa kwe Allah subhanahu wa ta'ala kyagambye nti ekiro ekyo almalaika tatanazzal fiha wahum la yanziluuna bamalayika bakikkiramu naye nga tebakka illa bilkhayri okujjako bakkana birungi walbaraka na mikisa warahma na kusaasira kwa Allah wal'itku minan nar Allah kutujja mu muliro walmaghfira n'okusonyiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Obubadde tonnatandika kyogere ekigambo ekyo kiddiŋŋane. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Va mu kisiibo nga toyina zambi. Abanaakusanga ng'ovudde mu kisiibo nga abudu omunyaguluzi waga asiye nze nze ndi abudu omulongooseemu nakyuka. Allah akusonyiya abikuggyeko totally completely. Laba obulungi bwa Allah wakuleetera omukisa guneeno. Ani ayinza okukusonyiwa bannange? Ebyaddala ani mu bantu ayinza okukusonyiwa n'akusonyiwa okusonyiwa olwaddala? Okera ku makya n'osobya omuntu n'omunyiiza n'akusonyiwa nga naye nsonyiwa munaaye n'akusonyiwa naye nga buli ddakiika akujjukiza naye wankola bubi wankola bubi okwenda taata abudu wankola bubi ng'akusonye naye n'abikujjukiza. Kuba ekyokulabirako nti oyinza okukeera enkya n'osanga mukyalawo ng'ali mu bulirivu n'omusajja omulala. Abasajja abatunulatunulamu omusanga n'avaayo n'akuba amavi ku ttaka n'akaaba n'agataata abudu. Ekituufu nkoze ensobi naye nsaba kunsonyiwa. N'akaaba amaziga n'akusaba omusonyiwa. Bwetutunula mu basajja bakulu abalamu ebintu bingi n'agamba maama w'abaana bange ayina abaana bato n'abalamu kale kati mugobe nkole ntya naga kale nkusonyiye naye kusonyiwa okwo buli ddakiika aba akujjukiza maama abudu nakusonyiwa naye wankola bubi nakusonyiwa naye wannakuwaza nnyo. Naye Allah kasita akusonyiwa ng'okozesa erinnya eryo afuwun, he erases, abijjawo nga tagenda bikujjukiza. Era ku lunaku lw'enkomerero ekitabo kyo kinajja tebigenda kubaamu ebyo byeyasangulamu totally to erase. Allahumma innaka afuwun, Allah gwe musonyi, tuhibbul afwa, oyagala nnyo okusonyiwa, fa'fu anni, Allah nsaba onsonyiwe. Banedduwe tugiyitirize. Tandika kati osule nga gy'oyogera, obukeese nga gy'oyogera, okedde ku ddaaku nga gy'oyogera, duwe enkulu nnyo biidhinihi tabarakahu wa ta'ala. Nabbi sallam okumanya ekiro kyankiza, ekiro kyankizo, ekiro ky'amaanyi, n'agamba annaha salamun minal afati wal uqubati. Kiro ekisangulako omuntu amazambi, kiro ekikuggyako ebisobyo byonna, kiro ekikusangulako ensobi zonna kasita okikozesa bulungi. Kasita okozesa bulungi ekiro kino, Allah kyaba waba kikuteebesezza nga kyekyo kikusanguzaako ensobi, amazambi. Kyagambye nabbi kyeyagamba ti man qaamaha, kasita oyimiriramu n'osaaliramu eswala y'ekiro, talawiya n'ogisaala mu kiro ekyo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah akusonyiwa amazambi gonna ge wasembayo okukola. Kyegamba man qaama laylatul qadr, yenna ayimirira ekiro kya laylatul qadr imanan ng'akiyimirira lwa Allah, wahtisaban ng'empeera zisuubira mu Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah amusonyiwa ensobi zonna, amazambi gonna ge yakulembeza okukola. So Allah akuleetedde omukisa, akuwadde chance, akuwadde omukisa, kikusanzeewo. Why do you stay in the same? Lwaki osigala
mu mbeera y'emu. Lwaki tokyuka? Lwaki obulamu bwo tebukyuka ng'ofunye omukisa ogufaanaganako bwe guti? Ekiro kino gambye assadaqatu fiha, okulira mu sadaka eno egenda kuzitowa nnyo okusinga z'okoze zonna bbanga lyonna. W'osaddaakira mu kiro kya Laylatul Qadr, oyo omulimu gw'oba okoze, sadaka gy'oba okoze ezitowa okusinga zonna ze wakola oluvannyuma emabega mu biro ebitali bya Laylatul Qadr. So wensinziira njagala laba baani abaagala okuzitoyamu. Saba Allahu subhanahu wa ta'ala akkirize mwenna abagenda okwerekereza muweereze. Nsaba ow'ekitiibwa Allah akkirize ow'ekitiibwa ayisizeeko ku saddaaka gye mugenda oweereza. Allah ayisizeeko akyuse obulamu bwammwe. Nsaba Allah ayisizeeko abamalire. Nsaba Allah ayisizeeko abateebese ekiro ekya Laylatul Qadr. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Lisiti mpanvu muko ndaba wano muganda wange Abdul Nur twebaze, alhamdulillah obubaka butuuse. Naye nga mpajjukiza akyali waggulu. Allah we yayogera ku janayi nakuba bye tukolera jana, twagala jana ya Allah. Allah yajogerako n'agamba nti waliwo abagenda ofuna eya waggulu, wa min dunihima jannatani mu suratu Rahman. Waliwo Allah bagenda okuwa ejjana za mirundi 2. Allahu akbar. Nga wolaba obulamu bwaffe obutenkanankana wano nti ono ali ku leve eno n'ali ku eno, nabakubirako ekifaananyi ne mbagamba nti genda okugula ebinyeebwa. Tuukawo ne bagamba nti njagala ginnats ebinyeebwa banga kilo ya 7. Omulala najja naye ng'ayagala binyeebwa. Ne bamugamba kilo y'ebinyeebwa byagala babiyita cashew nuts, nabyo binyeebwa. Ne bamugamba nti kilo ya 10,000. Mwenna mulidde binyeebwa naye ate oli ayina ekyenkizo mu byo, kuba biri bya 10 no bya 7. So mubeera efaanaganako eti wano wetusinzidde ntuga nti Zaliyati Namata akyaliidinze. Mukyala abaami mbalaba, mukyala akulembedde lisiti eno, awanise tebo, ali ku kimeeza waggulu. Abagamba nti yenna amusobola ajja amuvuganya mugjeyo waggulu. Alina emitwalo 4. Alinga amuvuganya wuuno wano bamuyitaani, bamuyita Nviiri Jamada, ali mu mutwalo gumu yavuganya. Kati n'abalala baabano mbalaba, Abdul Nur twebaze, mashallah, Allah kumalire. Aisha Nabugwere ali mugumu kitundu, oyo amuvuganya. Saba Allah kumalire, Allah kutebesa ekiro kya Laylatul Qadr. Bane obo oyagala okuwaayo gyolaba procedure merchant code eziyita wansi ku TV yo, ogenda la bagiteekawo MTN ne bateekawo ne Airtel, g'onyiga bintu ebyo weebityo, onyiga procedure eyo noweereza sente zo ziba zijja tuuka. Abdul Nur twebazo bakabutuse. Aisha Nabugwere obakabutuse. Saba Allah kumalire. Hussein Tahir obakabutuse. Saba Allah kumalire. Namugenyi Jamida Allah kumalire obakabutuse. Asiyati Vumirira Asiyati Vumiria Allah kumalire. Zam Chokusima Allah kumalire. Muganda wange Omar Wanyonyi nga bulijjo tuba na ibanga lyonna. Saba Allah kumalire. Aziz Sulaiman Allah kumalire. Haji Abdu Kagwa Embuya asaba Allah muunyo, saba Allah akuunyi. Sadaka yo giwadde lwa bulwadde. Nabbi sallallahu yennyini yagamba nti dawo marudhakum bi sadaqa. Osobola okujjanjaba ekirwadde ekikuluma ne sadaka. Leeta nniya ku sadaka eno gy'owaddeyo, Allah agenda kuwonya biidhinillah. Naawe yennango olina kigendererwa osowaayo ng'oleeterako nniya. Abdallah Magezi obakabutuuse. Hamza Damuliro obakabutuuse. Nsaba Allah kumalire. Sifa Nyangomo obakabutuuse. Nsaba Allah kumalire. Aisha Nandudu obakabutuuse. Nsaba Allah kumalire. Kabaka Ismail obakabutuuse. Nsaba Allah kumalire. Fatuma Nalubega butuuse. Nsaba Allah kumalire. Hasifa Nabawanuka nsaba kitiibwa Allah kumalire. Regina Namakula nsaba Allah kubwe birungi akuwa obulungamu okutebesa ekiro kya Laylatul Qadr. Nakalema Hamida nsaba Allah kutebesa ekiro kya Laylatul Qadr era kyuse nakyo obulamu bwo. Fatuma Ndagire obakabutuuse. Nsaba Allah akyuse n'ekiro kya Laylatul Qadr obulamu bwo, akuwa obulamu obulungi. Kamadi Mbubi nsaba Allah kutebesa ekiro kya Laylatul Qadr. Hamis Kalima nsaba Allah kutebesa ekiro kya Laylatul Qadr era akuteekemu abo abagenda okukoleramu ebyo Allah byagala. Farida Namubiru obakabutuuse. Nsaba Allah kutebesa ekiro ekya Laylatul Qadr Allah era akuweeremu
mwabeere mu abo Allah bagenda okwanukula akuweeremu ebirungi akyusize nakyo obulamu bwo bwonna. Kasimu Wandera obakabutuse nsaba Allah akumalire. Hajara Nakabuye bakabutuse nsaba Allah akumalire akutebese ekiro kya Lailatul Qadr. Shifa Sharifa Nanyonjo saba Allah niya gyoweereddeyo Allah agikuwe akuteeke mu abo bagenda okuva ku Lailatul Qadr nga abanukudde. Haruna Nsereko nsaba Allah akumalira akutebese ekiro kya Lailatul Qadr. Hafsa Nalukwago nsaba Allah akikutebese ekiro ekyo era akuteekemu abo bagenda okwanukula abagenda okukyusa obulamu bwabwe. Muhammad Kabajja nsaba Allah naawe akumalira akutebese ekiro kya Lailatul Qadr. Muslim Abdallah Mpima nsaba Allah akikutebese era akuteekemu abo abagenda osabiramu edduwa Allah azaanukule byonna byagala nsaba Allah abikuweeremu. Sharifa Kirya nsaba Allah akikutebese ekiro ekyo akuteekemu abo abagenda okivaamu ng'obulamu bwabwe bukyuse. Zam Nanyonjo nsaba Allah akikutebese akuteekemu abo abajja okivaamu nga bakyusiza obulamu. Janati Nabumba nsaba Allah akikutebese ekiro kya Lailatul Qadr. Hadija Nakibirango nsaba wakitibwa Allah akutebese ekiro ekya Lailatul Qadr era akuteekemu abo abagenda okivaamu nga bawanguzi. Bilal Senyomo nsaba Allah akikutebese ekiro ekyo ekyebbeeyi era akuteekemu abo abagenda okivaamu nga bawangudde. Halima Babiri nsaba Allah akikutebese ekiro ekyo ekyebbeeyi ekya Lailatul Qadr era akuteekemu abo abagenda okuwanguliramu. Nabufu Hanifa nsaba Allah akutebese ekiro kya Lailatul Qadr. Zaidi Muzuna nsaba Allah akikutebese ekiro ekyo ekyebbeeyi. Mastura Nansubuga nsaba Allah ayuwafiqa Allah bi Lailatul Qadr akutebese ekiro kya Lailatul Qadr era akuteekemu abo abagenda okivaamu nga bakyusizza obulamu. Fatuma Nalunjoji nsaba Allah akikutebese ekiro ekya Lailatul Qadr bihawlihi wa quwwatihi la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyul azim. So kiro ekyo Allah kifuula kyankizo. So mukadde wange Sekabusa imaamu omukulu kulembera ekibiina kya Nuupu okuva e Magere. Sinnakulaba naye ng'ongambye okwoli. So mu mbeera efaanaganako bw'etyo ekiro ekyo Allah kasita akikuwaamu, Allah kasita akummiramu ebirungi oba ommiddwa nnyo. Kiro nga bamalayika basse bali mu kusabira Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Malayika ziba zigamba Allah gundi awaddeyo, Zahara Mbabazi awaddeyo, Allah mukubisizeemu mu ekyo kyawaddeyo. Allah Fatuma Nalunjoji awaddeyo, Allah mukubisizeemu mu ekyo kyawaddeyo. Nyiga procedure wa MTN lista M65 *3 oba oyagala kuwaayo ng'oli wa MTN awo oyita eri ku screen yo *M65 *3 era wonyiga yes bajja kubuulira ebiddako okuteekamu ssente na pini biidhinihi tabarakahu wa ta'ala. Naawe erinnya lyo ngenda bandi soma wano kasita ndaba nga masha Allah oyise mu procedure eyo n'oteekayo ekiweebwayo kyo. Mu kiro saba Allah kitutebese ku biro ebyenkizo. Ebimu ku biro Nabbi sallam byatugamba nti ebiro Lailatul Qadr ekiro ekijjudde emikisa gya Allah mukiteebere mu biro ebyo. Gwa Airtel nyiga *M85 nga ola ku screen yo *M85 *9 *43 42 989 hash *M85 *9 *43 989 hash nga wobiraba ku screen yo wonanyiga yes bajja kubuulira procedure nga wetambula. Allah biidhinihi tabarakahu wa ta'ala akkirize emirimu gyonna gye mugenda okukoleramu. Nabbi yatulaga nti zikiri mu biro 10 ebisembayo. Twala omukisa obajjukiza ntuli mu biro 10 ebisembayo. N'agamba ate kiri mu biro ebyensobi ebyensuusuuba. Ate neera ntwala omukisa obategeeza nti tuli mu kiro kya nsuusuuba. Olwaleero ekiro kye tulimu tuli mu kiro kya 23. Tuli mu kiro kya 23. Kitegeeza togayaala, tonafuwa, kwata Qur'ani gisome. Kiro kya mukisa. Kiro Allah biro Allah muyakiriza Qur'ani muyajikiza. Gikwata ogitunulemu ogisome. Ogaye Allah wange. Omala ogisoma mugaye Allah wange. Qur'ani eno wagissa mu kiro kya mukisa. Nva gisoma. Allah nteekaako omukisa gwo.
fenna twetaaga mukisa mu nsi bannaye musabe Allah omukisa idha sa'altumullah wemba musaba Allah fas'aluhu albaraka Allah mumusabe emikisa omukisa gukulembera okugatta kujja luvannyuma osogattagatta n'ebyogattagatta ebitaba mukisa tebitambula n'ogatta kino n'ekino nga tebitambula lwakuba omukisa toguyina Allah mumusabe omukisa kwata sadaka ojuweeyo min fafatihi albarakati mu bisumuluza abanga abandaba ebigulawo emikisa aswadaka kukwata kyoyina n'oweereza ekyo Allah isizaako okugulawo omukisa gwo mu nsi muno so kiweeyo ogende nti Allah nsaba ompa omukisa mu kiro kino soma Qur'ani omugaye Allah wange nsaba omukisa mu kiro kino kwata yamba saba Allah ompa omukisa kiyimirire okisaali wanika emikono bannaye musabe Allah temwegayirira bantu bange musabe Allah bantu bange musabe Allah bannaye tusabe Allah zukuka Allah omusabe nabbi sallam obyatuukanga ahya layal nabbi yalamusa ebiro bino byonna n'asalawo n'agamba nti ebiro byonna byakusaba Mungu bannaye tetwegayalira tulina obwetaavu mu nsi saba Allah ove mbasabiriza obeeremu abo abagaba goyagala beera nga bikaseera osaba busabi oteekawo mikono Allah musamuga Allah nteekamu abo abagaba abawaayo oleme kunteekamu abo bebawa ekyo kisabe Allah ajja kikuwa Allah omusaba akyusa obulamu bwakuwa omukisa n'abaana bo ne famire yo abaana tubasabire abaana baffe kuba abaana bavudde ku mulamwa naye tunaabasabira Allah ajja batiriza Allah nga tetwerabidde mwenenyiza soka Allah omutendereze saalira nabbi wenenyize Allah musaba akusonyiwe olyoka omusabe biidhinihi tabarakahu wa taala mwenna ababaddeko nsaba Allah bamalire Farida Nasali otuuse Farida Nasali omutwalo gutuuse Nasali sister Allah akumalire Shamim Nasuno obubaka butuuse Sifa Nabutume Farida Nasali okubirya street mu ngatto Allah akumalire Hasifa Nantale Juma Luwama Sulaina Kyalimpa Zalia Narwanga mwene obubaka butuuse amanya mangi Ruthi Farida Sendagala abantu muli bangi ne mwena nsaba wakitibwa Allah bamalire kutumiddeko nnyo Nazala wange omulungi Ajati Zaituni tumiddeko nnyo mukadde wange mama wange Zainabu Nanchawe Kawanda saba Allah kutuwangaliza kutukumire Ajati Takia kyala wange webali kubeerako nsaba Allah mwenna abamalire wa akhiri da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.